Yene olunaku olwaleero mbaguddeko ndi wano bayitawo Kangalama. Abakulu bano nga njagala okulaba baddala olulimi Oluganda balumanyi balinayo balutuusizza balutegeera bulungi. Basebo nsanyusa okubalabako. Kale sebo ndafu okukulaba. Weewaawo ntambudde kiro kubanga atenze sigwa bagamba siraga ngwa bugwi nze atazunza njuki omugenyi gwe bagamba atazunza njuki. Bagamba omugenyi kyasanga mu lujja kyatwala. Ono mukulu wani? Ono mukulu Katende Muhammad. Mukulu Katende Muhammad muguddeko wano basebole banyabo nze munabusiro sava bosa musisi omulasangeye. Olunaku olwaleero wamma waliwo akabuuzo wano katono nnyo. Njagadde nkakubuuza baddala okamanyi omuntu gwe bayita Mulinnya Wagonda yafaanana atya? Omuntu gwe bayita Mulinnya Wagonda twandigambye abamulema naye obulema obuzaale. Gwe tuyita Mulinnya Wagonda. Nze bwotyo bwokisuubira bwekitegeera. Mpozi gwe oli munnagomba? Sebo ekibuuzo kiganye mbadde ninayo wana omutwalo nga ndowooza oyinza okugwewangulya naye kirabika kiganye. Ab'eggomba simanyi bw'ono obanyonnyola okubanga ate ab'eggomba bakulaba okubanga tomanyi Mulinnya Wagonda omutwalo ogwo gw'ogulabika gukuyise mu ngalo. Tukuwa omukisa oddamu n'ogezaako kasukayo olukasuka lumu tomanyi oyinza okuguwangula omuntu. Tubadde tutambula awo ne tusisinkana Mulinnya Wagonda. Mulinnya Wagonda oyo yaani oyo omuganda gwayita Mulinnya Wagonda yaani? Maguddeko mbadde tambula kati omanyi basawo ne bajja buluyitaayita lukira olulira ku nkoligo. Natandise okutambula kyalo ku kyalo kanyomero ku kanyomero nga twagala tumanyire ddala abantu baffe olulimi Oluganda bakyalutegeera ddala ng'edda Mulinnya Wagonda. Omanyi nti ennaku zino omuntu asobola okukugeya oba n'ava eri n'akugamba ekintu n'akutunda nga totegedde kinyini kyategezi ng'ate akutundidde mu lulimi lwo mwennyini n'akutunda. Mulinnya Wagonda okyeyimbamu omukulu oli alabika akimanyi. Jangu otuwe jangu ogezeeko. Oyinza okwetwalira omutwalo wano ako kanyi yenyoomye omutwalo ayinza okugutwala. Wamma Mulinnya Wagonda omukulu wuno wamma sebo tusanyusa okulaba. Kale sebo nakusanga oli ku Olulasangeye online TV. Omukulu oli gwe nsookeddeko w'Eggomba naye tamanyi muntu gwe bayita Mulinnya Wagonda. Mulinnya Wagonda yaani? Mulinnya Wagonda nze nganze weesuya nze nganze gwe nga gwe soko tubulira amanya go kuba kati bampita Cheune Ian. Oli musajja wa Nakinsige oba Wanyange? Omanyi n'Enyange oli Wanyange. Enyange ne Nakinsige batuuma Cheune kituufu. Nawe oli w'Eggomba? Bannange sooka okuba omubala gw'aba Nakinsige awo gw'Abenyange awo. Musanza ali mu kwokya kasooli ne ngamba nti kirabika takoma ku kasooli yekka naye n'omubala asobola ogukuba. Kati omubala gwo kankutaase gugamba nti si mwana kijjolooto bwali Wanyonyi abuuse gwe mubala gwammwe Abenyange. Bwali Wanyonyi abuuse. Era bongerako n'ekisoka ekigamba nti mukyambadde mulimu engo bampe omuggo neewerekeze. Era kyebula mutuuma n'erinnya kyambadde si bwe kiri? Olabye gwenkuyingidde. Ekibuuzo kyo tukomyewo. Omuntu gwe bayita Mulinnya Wagonda yaani? Mulinnya Wagonda otyo nze nga we mmanyi nti n'omuntu alumiddwa ku nvunza alumiddwa ku nvunza nga zaamuseesedde bulungi ng'omumanyi omuntu envunza asobola omukwata ne bamutundula nga bwobimanyi mukale akabaliga bimanyi mubutuufu yabagera muyita Mulinnya waki Mulinnya Wagonda. Kyala ekintu ekyo buyinza obubakala oba obuzaale omuntu alimu akantu ako komanyako akakyako akaki akalembalema okuba mulefu nnyo ng'alimu kano akamenyeka wekati
Walayi bagenda muyita mulinnya wa Gonda. Kati mu bufunze ebintu ebyo byonna byonnyonnyodde kuliko ekituufu. Ekituufu. Kuliko ekituufu. Kati ku ebyo tugenda kukuwa omukisa olondeko ekintu kimu tukuwa omukisa olondeko kitya kimu nze nganze kyemmanyi walayi zibanvunza mulinya wa Gonda zibanvunza okakasa zibanvunza asazikuluma bulungi kati mu bufunze njagala okutunnyonnyola mulinya wa Gonda zibanvunza tezibanvunza erinnya kwe lyava lyava ku nsonga eyo nvunza kubanga omuntu envunza zamuluma ngenda mu kyalo walayi mukulinnya wano wansi anka oba omusse nawe kwava erinnya aba mulinnya wa Gonda oyo alinnya tateera ki talinnya bulungi wansi. Nkubuuza ogusembayo Omuganda ani gwayita mulinnya wa Gonda? Gwayita mulinnya wa Gonda. Seka mwena kuno era kwongera Omuganda. Omuganda ani gwayita mulinnya wa Gonda? Mulinnya wa Gonda. Omuganda. Lupo kansoke welowoze. Omuganda omuntu gwayita mulinnya wa Gonda. Oluganda mululabye? Si lwangu oyo nona kale kasuka kasuke omuganda omuntu gwayita mulinnya wa Gonda ye muntu aliko obulema kakasa nywera sagala oyuge kubanga agana agatakuweesa bubonero yagala onywera ogambe nti kati bannange kino kyentwala mukisa guugwo kubanze wama namugambye nti mu bintu byonna byonna obwedda byayogera mulimu ekituufu naye twagala yeekakase anywerere awantu awo kuba byalina bingi akwataganye na bingi kugamba omuntu yalumibwawo ku nvunza omutima gugamba nti ye muntu yalumibwako ku nvunza bakukubire mu ngalo ekibuuzo okisse ekibuuzo okisse era tugenda kukuwa omutwalo mulamba olw'okutta ekibuuzo ekyo ekibuuzo okyanukudde era ogenda kufuna omutwalo mulamba oyanukudde ekibuuzo ekibadde kifuuse nantawoneka ng'ekkalanda ly'omuddungu olunaku olwaleero mulabye olulimi Oluganda bwe luli olugagga toddeeyo noonyooma olulimi kubanga essaawa yonna omuntu akugwako otegedde aba ayita guba mukisa gwo mu lulimi omukutu ogw'olulimi Oluganda gwe tuliko oguyitibwa abeebulenga oguliko oba tuli ku WhatsApp mu butuufu abatulaba era batugobeera omusajja ono mwandibadde mumuyiwamu olusimu bwakiri mwani muyiyemu olusimu kubanga si kyangu kusanga bavubuka bwe batinga olulimi balwagala si kyangu nze mbeera eno nga mbagezesa mbayitaayitamu wano nawali naye ekyo kiraga nti olulimi lwe alwagala ate wanyonyi ab'ennyonyi abaako kyobagamba abagoberezi ba Munnabusiro kuba bakulaba weewaawo era nkwagadde nnyo mwoyo gwa lulimi mwoyo gwa ggwanga esebo si kyangu kituufu gemaza amatuufu waliwo dolo nga tuli ku byaffe nembagwamu kituufu kano ngenda nako ndabirawo bannange nze no bambonekereza n'omusooli wano sebo mutuufu nkusiimye nnyo era olulimi olw'okozesa mu butuufu ayitangamu nga abavubuka ab'omulembe omutebi kituufu mutuufu Mukama akuddizeewo alhamdulillah kale bannange mu butuufu sebo mugoberere omusajja ono ebintu bye byaddaaki mugoberere Facebook teekamu olulasangeyo YouTube Munnabusiro n'olulasangeyo TikTok Sengule 222 tubeera butoola bwa malusu na Dokoli tumirayoko ku bantu baawo
bakulaba bakwota buli ntumira kangalama yonna ntumira jadankani yakutumira simubi omusajja omwagala nnyo ng'omutumira ng'alina kye yakkola oyo omusajja omulaba mwagala nnyo talina kye yakkola kale jesi byaliwo ne kati byaggwawo akomewo eka waawo ate nno obubaka buwulikise ddala ddala ab'eggomba obwalo bw'eggomba oyinza kuba tokyabujjukira kati waliyo ne Nabuyindo ebyalo byeyo ngaati nze mmanyi Bukandula waliwo awo Nsambwe Kinoni awo bwe twagala obwo Nabuyindo abe Nabuyindo tubatumiddeko weewaawo kale tubadde n'omukulu Kyeyune Ian muzukulu mpozi abeera muzukulu wani aba muzukulu wa gundi ani tetukujjaako omutwalo gwaffe nno mwanukule kujukize bazukulu bambaziira bulimu awangale maaso moji